nze omu ku baali gwe nali ngenda okutema Kasibani era namuwagalirako ne Jambia yali mbaka wa parliament munnange yali anfeze milioni 10 mwaga Kasibani ne mpagala Jambia ate senga teyadduka mangu we yali anferera kale nkwaniriza ku SML News Rigana abadde anzijukiza 88 nanga ndiko naye kufenna Moses Kasibante Kojjange gatandika kufenna ani yaleeta eddoboozi eryo lyali lyange eryaki 88 kutonyize munana Kyabasa Fama Radio Buganda lyali liri eryange ddala naye nange sirimanyi tolimanyi nzati ze bankwatako ne bansiba nga bansibira program gye nali nkoze era ekibuli awo ne bampita ne bagiplayinga nga gyoli nga ye yange tuli ne madam teacher nga balina be bagambye nti twayogedde kalebule kati wali okugenda okola statement ne bangamba nti eno ono ayogera yeggwe ogwe byayogera byange naye yeseka kasobanzi exactly what are you nali neewuliddeko by then kati zino programu zo zino n'endala ze nasoose okukola ate ne ngenda neewulira ku radio twakolanga live broadcast so how could you expect me to have listened to myself nange ndayagala nnyo okufuna obudde okwewuliranga n'ekyannema ogenda okwagala okufuna obudde okwewulira nga toli ku kirala era oyogera leero n'enkya bwe nayogera ekyo manye ebyawali byalinga nakuba essimu nadde mulaba agamba nti agamba ye teyeewulirangako agenda okuva ku ssimu nga ngamba genda singi yampawaabirako omusango wagumanya nagumanya ogw'okugamba nti nagambye bamutte musango ne guba munene nti nagenda ne ngamba nti nti si bamutte naye mu kulonda I was sectarian nti nagenda nga ngamba temulonda omuyindi so ne bantwala mu Kaguli ne bagamba mulamuzi nampa omukisa okwewozaako era nga n'amaloboozi bagalina baga playings era nga gange kakati ne mbaganga sinaba kutandika kwogera mbadde nsaba kunnyonnyola bigambo biri omwo ogamba kooti onnyonnyole kooti nenzikiriza ne mbaga nti musajja muganda amanyi Oluganda omwo mulimu ebigambo bibiri byenjagala ntandika okunnyonnyola nga okwogera okwewozaako nga byo bitegeerekesa ekimu bakiyita singi mu Luganda kwe kuyimba so nagendanga ngamba temulonda yes singi mu Luganda kiza kuyimba olwo Luzungu singi mu Luganda kwe kuyimba mu Luganda yes ne mbagamba nti nagenda ngamba abantu temulonda muyimbi. Was that sectarian? So if I say temulonda muyimbi, is it sectarian? No, tosobola ki. Nembaga byinayogera. Mulamuzi langa ati sing is okuyimba in Luganda. Yes. Nemuga yes. Nabuza complainant over yes. Ne complain ate yali amaze confessing anti muna tategeera luki lungere amanyiru lupunjabi mu court bayagamba. Yes, by his own affidavit. So nengambo mulamuzi nti I suspect nti on a punjabi tiriyo bigambo ebyo bibiri. So wali otegeeza nti sina gwe nategeeza, otherwise yali bidde wanonga ndopa mu rest mwali muyimbi. Actually nali nkubira campaign fena abalimu banali mbagamba zijukira kati zijukira ebintu ebyo. And that's how I survived. Nayo manyinga wanyomanga singi n'omujerega mu mawulire go singi
singi tewayagalira ddala kuyita musajja oyo Katongole kati nkubuulira nga nze nga nkola naawe era nga bw'oba bakita contempt nga singi Katongole Malwaha olina engeri gye bayitangamu erinnya lye okulinda I understood it siri mu Punjabi nze sina kigambo kya Lupanjabi kyonna kye mmanyi ate erinnya Malwaha lya Lupanjabi najjukira nga wakolanga ekintu ekyo sijjukira nze nzijjukira kubanga wasomanga amawulire ku CBS naye ng'ate waliwo amala geetaaga okusoma ku Katongole singi yali Malwa naye ng'olina egyo lisoma singi Katongole Malwaha noyagala omunafuya naye nkugambye nti weyagala okunnafuya nti nagambye nali neekubira mu mawanga ate nga ekyo kimenya mateeka nagenda mu kooti nenjinyonnyola nti kituufu byawulira nze nabyogera wabula tabitegeera era kwekyo omulamuzi ali fair bw'abanga yakola affidavit nga nti yategera Lupunjabi eyo yennyini yali amaze ogikola abatalina bwakuwona kitegeeza it was right kakati ate nga nze muyange nalaga nti ntegeera Oluganda n'Olungereza so bwe nyimiriro binnyonnyola nga ate yesi alina okundawutinga kasiba nti mu Uganda tulina ba handwriting experts naye simanyi bakiyita oba mulimu ba listening experts they are not there so tulina ba language experts yes handwriting experts yes no naye omanyi ne language expert awulira kiri ekiwandiikiddwa he may not be an expert in listening because that is another expertise and it's a skill listening is a skill yes so it needs some expertise tosobola gamba muyanga nti ono yamuyise muwanga you must be a good listener or you have some competence in listening so that's how I survived that big case abantu badde bambuuza ku bafere bwe bakufera abafere owangadde naye bafere ekimu ku bintu abantu kye batakkiriza mu comments oba ekyabeewunyisizza kwe gamba nti obufere buyinza okgenda ku parliament kati ate ekyo nakyo kitono nagamba nti abafere bafera n'ababaka ba parliament but I want to tell you nti ate ne mubabaka ba parliament ate mulimu abafere nze omu ku baali gwe nali ngenda okutema era namuwagalirako n'ejjambiya yali mubaka wa parliament munnange yali anfeze $1,000,000 mwaga naye mpagala ejjambiya ate senga teyadduka mangu we yali anferera $1,000,000 mwaga MP munno ate nze nga ogyeko nze muwona naye yampona naye waliwo abalala bemmanyi abataka wansi wa 10 ate bwe yafeera nga abaka ba parliament MP ate afere gwe mune gwe musiiba naye mu parliament ng'ajja kiwona ati enkyata omulabe anti nali mutemye ne tumalako emyaka egi nga bw'alaba mpaakingaye ng'afuluma ng'amanyi nine egundi ejjambiya mu mmotoka munoonya MP kyoyo kakati MP sijja kumukugamba naye nja kubuulira ate be yali afezeeko era abatewakana naye nga sinaba kutwala eyo anfera jembalinya ng'akufera atya MP kakati kiki wagenda n'ekyalo kingi engeri gy'oli wa butambala okugira parliament ne bw'aba nga yabaddeko sipiika n'agamba nti tebamuferangako baba bamutuuka sipiika I know I mean speaker manyi ba general abamajje abakuumwa olwaleero twogera wano tomanyi bantu bakaaba manyi basatu benakwogera nabo ng'abafere babafera ne bawaayo ssente nga bagambye tubanoonyako mukulu yatugambye tubakoleko lipooti mugenda kuba ba minisita naye ebirala byonna birungi naye twetaagayo kano omu yawaayo $2,000,000 omulala 100 naye ng'abamugamba ddala bakolera ddala munda abafere ne fayiro ne bazimulagako nga byawedde bye bamuwandiiseeko birungi naye nga bavuga ati tunasayininga omukulu ayagalayo ebibuuzo ebyo mbiwulira mbw abantu abagala obwa minisita wa pulezidenti babafera simanyi bakutwala muve ne bakusaba ssente nina bemmanyi nga tebaalubuuka tebajja kukugamba kikaabya amaziga
kati tuba nakayingira mu parliament nakugamba nti parliament ne university ng'etandika nga bitandika be basinga okuba prone okuferebwa naye ne mubo mulimu abafere mu university mulimu abaana nga nabo bafere mwebali kati mu parliament mulimu abafere senior olwaki ate temubeemu kubanga mu university oli akufera leero nga toliddamu mulaba kati ali mu parliament akufera leero nga n'enkya mujja kuba mu parliament nga temuli sisinkana gamba ati anti ze nali mutemye kati tubaada akayingira mu parliament omusajja omu ng'ate naye nali mwesiganga mukwano gwange ankubira essimu abafere tebakolera wala nnyo those people close to you bakyusa amasimu n'amaloboozi they are the people abakufera ebiseera bisinga close to me yes Alvin Regan bakyusa amaloboozi na namba za simu naye ebifo bye bakugamba naga nti ndi wano ekyotera naye ng'ali wandegeya kati omusajja ankubira essimu anga nti honorable nti waliwo diiru gye nfunye konze diiru ki nti omusajja ali wano yaweddemu atunda tractor ziri 2 buli emu ya bilioni 15 naye mwogeza olulimi Oluganda azituwa 2 ku sente zezimu kane mubuuza nti nga zigenda kunkolera ki nanga nti anti constituency oboji mazizo teeka eyo nezirima ng'okiikirira wane nemuganti kati n'agiteeka kasubi na lungujja ebeekola nti goli wa kibuga wamma tejja kuyamba najjako omufere alina that time gyakuwa ofune confidence really after 2 hours addamu ankubira muganda wange kikyate nti waliwo omusajja mutuukiridde abadde tannambulira kizibu ali mu bibye byakwata byatunda alina essomero seeta omusajja gwangamba mumanyi naye ono andaga nti ye tamumanyi amundescribing erinnya nze ndimuwa nti ahali empulidde nga ng'ogyeko mumanyi mukozi mu parliament omu ku banene mukozi mu parliament omu ku banene mu finance department si politician bande bakuwulira bino byegamba nja kuwulira n'ababaka those that succumbed to this omuntu yomwa ekyokuguza tractor kimubuzi adda akuguza essomero kati ono ankubira si yooli ono ankubira ye mukwano gwange wabula gwangamba atunda bino ali ku kisenge yooli nga mukozi mu parliament angamba nti tractor akwata kujja mu mugaye nti ono abadde asobola okuwa ssente ate wa mu kibuga ate zino nnimi nanga nti muganda wange n'essomero liri seeta liriko eka 9 ekizibu kyenjagala kya milioni 10 balitwala naye oli bwazimpa mu mwezi ogujja ngenda kuba nfunye 10 mwaga 15 kati ono nga tuzikole tumusayiningise naye nzo mpaaka 3 diru gye koledde ne bundi wayitamu nkufunidde aga kati olwa qualifyinga issue eve ku kiri oli mutuufu tudde kukwe tudde ku kikyenti 2 3 neddobo ntutteko mangi naye nga nze namuga nti yakyekyo naye nja kuwa 10 nanga nedda nemuga nja kuwa 10 kati naye njagala okutega olwo omugambe 10 nga tondamanya nti mufere wali ogenze nga nkitegedde kati bw'okitegera lwaki tojjako simu ati bw'otamutegeera script tegwayo senga njogera kyali mpisa awalala kati mugamba nti omanyi nkuwaako 10 aŋŋamba nedda ojja kumpa waakiri 2 muga nti sikyusa goli muganda wange olwo afuuse muganda nkuwa muwola 10 ampa 15 nsigazaako 10 mwaga gw'olya 10 kati njagala kulaba omufere ono 10 lino ddala limukola ki kubanga ekikulu ne ziri 10 kyengendo bawa ya ku bagenda okugabana addamu nankubira bwenjize kale kamale galirya interest ye si kulya 10 ziri ze ntwala 10 obbawa zayagala kati ye yefudde nti bali abasanze ono omusajja ali mu finance department amusanze n'omubaka wa parliament ate gwalowooza nti mukwano gwange era bwayogedde ku linnya lyange ne baga nti oyo bw'abanga tuyigiza ate senga twamukubidde nadda ate oyo waffe ssente zigenda ewawo gw'omanyi kubanga nti noono omubaka wa parliament njogera yammwe ey'ekiganda y'omanyi gw'oli muganda kati noono
aŋŋamba nti abasanze ono abadde ayagala kugula tractor naye nga amuwa ssente ntono miliyoni aga ate ng'oli tayitawo yennyini yazigula miliyoni 8 ŋŋamba omusajja ono kati ambuuza kaakati tukoze tutya ssente ziri luddawa konzi ziri mu bbanka naye njagala musooke muleete endagaano muleete n'ekyapa okuli essomero tosabye genda kulirambula nange saagala batuusa gye bataajje njagala nfune we mukwasiza mu kkoona kati mbagamba tusinkane waka ssaawa 12 ninda 12 ninda emu naye nga ŋŋamba bali yayogeddeko boogere omusajja gwayogerako omubaka bwa paalamenti mukwano gwange ku leveemu okuba nti atuuse awo njagala kakasa ddala n'owange ddala muyanga gwe mbadde neesiga anvuddemu ayagala kunziba saawa emu saawa 2 saawa 3 ziba ziwera saawa ezi 4 ez'ekiro emmotoka okuli emmotoka ekuba eŋŋombe ŋŋamba abaana mugulewo bagulawo kati ekisooka okunkuba enkiyo yes bazze awaka baba bafuluma bwe bati abafere bali connected bajjewo omuntu aguma bw'ati okufera avuganyira mu geeti kati baba bafuluma bwe bati amasannyalaze ne gavaako abafere balina connection aze kufuna miliyoni 10 ekimulema okufuna w'amasannyalaze omuga nti gajjeeko kiki kati ekyapa bakireeta nga tukirabira ku butooki kati ngendo baani abavaamu ono yankubidde mukwano gwange akolanga kati broker omubaka wa paalamenti munne gwazze naye n'omukozi wa gavumenti baba nga mubaka wa paalamenti ebyaddala noono mukwano gwe ebyaddala omumanyi omutegeera nti yono baleese omuguzi naye mumanyi mukozi wa gavumenti mu paalamenti ali mu finance department y'omu ku banene obusungu bwange naye mbukontrolinga ne mbatunuulira bwenti naye aliko okutunuulira nga noma emba naye nga nzirumirira mu kazikiza saagala bazirabe kakati twogedde endagaano tumulisaako mulise kati wano biwedde wano 15 kyofuna ekyapa kiriko eka 9 onanzize ebbali bloka olwo takuwa time alina okuzza eno omanyi nti abasajja bano baluguddemu ettaka ndituuseeko tolimanyi muwendo kuli essomero mulimu abaana 6 byonna bigendo yo yeekubye ejje ekizibu kye yafunye yakimanyi konze mulabe abimubizibu naye ng'obusungu bwempulira kati kakati omufere akuzza mu kyalo nange era nzirayo kakati tuli waka tuli mu shedi tutudde kyayi bafumbye kofi bamuwadde naye ng'obujiji bwennina kakati obujiji bunnumira ki abala bano bonna ono mukwano gwange musanze Kampala ndabidde mu byabufuzi saamufaako naye oli MP nga tulina ebitugattako emabega MP yenyiringa agumyaze mu maka ngamba nnono omusajja ono wa finance department naye sijja kumwogera linnya naye musanze eyo sijja kumunyiigira noono ono gwazze naye mulabidde ku ye naye ono omubaka wa paalamenti ye yansooka nayo aliyo bisanje kirambe ekirala nze ekyanga nziza mu kyalo ne mpulira obujiji bwenti naye nga nsaba Katonda nyambe mmaleko kakati embaga ati sente nti tugenda zijja mu Serenary Bank mu tabiri Rubaga nkya saawa ezi ekyapa mukireke omuntu avuga amafuta ge okuva gy'ava n'emmotoka ajja kufere kati mbagamba ekyapa n'endagaano mbireke nze wali ntuukawo nkola ki nsayininga busayininzi obusungu obunkwa bakkiriza bakulekera ekyapa baba bafuluma be bati geeti ate ne beekuba ndoza nga boogeddemu ngenda okulaba nti kati omanyi kye tugira nti byonna bino kubanga ate naffe tetunnasayininga obisangire ddala ku banka enkya kyekyapa kwe kusayininga kyali kinkwasiza ekyapa ne kino nga njalako era ku poliisi abasajja bano mbasike wakiri mpeerera awo olere waliwo bategedde mbategedde era obujiji nga kati bakitwala ate ne ŋŋamba abasajja bano kati awo ne ndowooza ekyokukola ne ŋŋamba kati bali abasatu mbasonyiye ono ngenda kumusaawa anti abadde azze kunziba naye kati ne ŋŋamba byogera nti wano nyimize mukazi wange bano mbadde omukono ngutemerako wano nga mubbi nati ne ŋŋamba nti naye ate abadde talina kyasitudde
kati ekyalenga nti naye okungwamu kutwala bino senga tebabitutte twaligenze mu kooti kati awo wonna bali nabasonye naye ngamba ono politician munnange ono MP kati bwe ziwera ku makya okozeyo butangamba constituency kubanga ani yalonda omuntu bwa bangi babalonda kati bwe ziwera ssaawa 2 ez'okumakya batandise okukuba essimu tujja ebiseera byakola lunaku lwali lwakuna tusookewo nga tumaliriza mangu konze banange nekyusizaamu katono nti ye sente enkedde nenzijjayo ziri waka mukomeewo oyagala badde kati ngenda okunoonya mu nsonda ejjambiya nga sigiraba nengamba bwe naatuma omuntu tajja kunkolera mulimu guno nenfuna booda nengamba asikaali ti emmotoka eri yabadde wano bwe bajja basabe essimu nga tebannayingira njagala kwogera nabo tobakkiriza kugira kati ngenda ku Hardware Mengo muno ngenda Mengo nga tebannaggulawo buze ngenda okulaba tengenda kutuuka Bakuli nengano gyendaga mu kibuga teri Hardware genda kukeera kuggulawo nkomawo ngende onoonya Jambia nsanga Hardware osaawe mupi munno olwokufera okero tugambe nti obadde wase wayi ye alina okunnyonnyola nti ye yabadde anoonya eki nga kyendowooza mu mutima kyannyonnyola abaze kubba milioni 10 kakati ntuuka kuwa ejjambiya nga tesalangako kati bampitira omwana bano ab'obugaali abazikola ki abaziwagala bano we bankubirira ne baŋŋamba tutuuse kati saali ankubira ne muganda nabagambe mpeera oli obuuzaako Honorable kati abuuza Honorable bagimuwa naye namugambe ekyokukola nti oteeka mu lawudi njagala bonna bawulire kati busungu omwana ono tamaliriza ne mugamba Honorable nti jo nanoonyeza mu nsonda nga sirinaamu wadde embazzi naye ne kati kyowulira ekyo ndi mu kuwagala Jambia abalala bonna nabasonyiye naye gwe abadde anziza mu kyalo ng'ate gwe tumanyiganya okumala ebbanga njijja tekijja kutwala saa 2 ettaala nalisanga erimu lyakutukirako mu kompawundi yange baaweta emmotoka omwana yaŋŋamba nti kirabika yavuga livansi ng'alowooza ali mu maaso n'akuba ekisenge ettaala ne liyiika osanga bafulumye ngenda okutuusa Jambia yange ng'omugadde bawulidde essimu ng'epakala baawese oyo bwawonna twamala emyaka 2 nga bw'alaba mpaakinga twaddamu luvannyuma nnyo okubuuzaganya MP mbulira constituency kale tombulira linnya lyamu naye constituency aliki district kikatugerageranye tujja kumutuukako genda obuuze omanye omusajja oba ne kati akyali MP gwe bayita Mbogo yali webusoga eyo wammwe Mpongo nedda Mpongo mumanyi mulala Mbogo kawanvu katonotono Keni Mbogo waliwo Lubogo waliwo n'Embogo Lubogo Kenneth Lubogo oyo munene oyo yali wewaffe naye Mbogo obuze n'omukyala Mbogo mukyala mwami Kirumire eyakiikirirako Kabula yani ojja babuuze yaliko bamukyala bamuyitanga Kirumira something yakiikirirako Kabula mu parliament y'omwenda kati abo nkubuuliddeko abamu kubabbwa abo bo bababba bayinza obutabuulira sole gimalayo eyababba kati eyababba abo bagula tractor abo bagula abo abamanyi kuba ku mukutu gwaffe kuna abantu bannayuganda bamuyita Hezekiya Mbogo nzijukira Hazakaya oyo naye erinnya lya Mbogo Budyope where Mbogo waliyo kuba baali babiri abava ebisoga abafaananye abalina amannya Lubogo that Lubogo is another one I think is Ken Lubogo yes but Hezekiya Mbogo ne mukyala Kirumi they will tell you if they don't it's up to them it's their right baba fera ne bagula tractor etaliyo oyo Mbogo yagula kyuma kisaka sooli na muwemba yasasula miliyoni aga mukyala Kirumira yali akasasulako sasula 10 okukwata baleme alinde sente ngenda okubabuulira nga anaetera okuwaayo endala kasibani so bw'ofuna omufere n'otamugusa ojja kuba toyeyambye ne bannonga tobayambye kye nakola mwaka guno gwennyini mu mwezi gw'okuna
omwana yankubira ava angamba ali Nakaseke naye waliwo omukwano gwe yali ddereeva wa mugagga mu South Africa minisita ddereeva oyo n'afa n'aba nga walizibwa okuvaayo ajje South Africa adde Uganda bwe yavaayo okudda e Uganda yajja ne ssente nnyingi bwe ziti black dollar okitegedde ssente zino zeetaaga kwoza tazimanyi na muwendo yeetaaga okuzoozaamu bafuwako nfuwe bwe bati kadagala katono ng'ofunamu ddoola entuufu tunaaba tukimaze ino mbuuza ssente nga nanga nti ssente ebikutiya biringa 5 bundles ziri 5 naye each bundle eyinza okuba nga erimu emitwalo 10 egya ddoola kale tujja bamuyita Jowet Mulondo kwanza sitya kwogera mannya gaabwe Jowet Mulondo omumanyi ni person mumanyi wa ku kyalo kyaffe nagambye mukunfera nti tejja kufera andeetera oli mbw'ayogedde nange ndeetera bwe mbuuza nenga nasoneza nga black dollar giranga tiimu yanga naawe omusajja ali mukambala machi bayita black dollar abantu bebagaggawalidde abantu bebagaggawalidde akuwa ne kumanya nangamba honorable kino bwe tukimala ebya kampeyini byonna buli kimu ebyo badde bikusumbuwa omaze Jowet Mulondo ali waffe mu kyalo mutabani wa musajja bamuyita muzzukulu wa Difaasi kitaawo oba yennyingi nembuuza naye nga nhoke kankuddire kati mbuuza bannange olya nkubira omusajja akola mukwano gwe akola wano ku Grand Imperial akyusa ddoola nga nti abo bafere wali owedde tekye bayita black what dollar nkola kikojja nga mugamba tusinkane lwakumeka zireete tuzikusanga tuzireete njogedde n'omuntu atuwonanga nti fe atuwa 10 eky'emiliyoni atuwa 10 tumuwe ensawo fe cash tumuwe ensawo yagenda akola ekyafu ne kye tumanyi nti bwaziwanyisa ennyo ekiro ennyo buli bando emitwalo 10 egyaki ejjaddola namuteekerateekera buteesiteesi poliisi wali poliisi yoyo tinda ng'ogenda ku UNEB nengenda mbategeeza I laid a trap n'aleeta ssente ne bazanjula black dollars ebisawo bita ne nakati nkyaziina naye nga nkanzikuba ebifaananyi mpereza omusajja atuleetera eki ssente azera akasajja akakadde akambadde bbirigo kaŋŋamba ke kaali kaddereeva e South Africa ate abo baali bava kirekaawo si beewala poliisi nejja neebayoola neebatwala nva ku poliisi ku ssaawa 4 eya poliisi y'entinda ku ssaawa ezi bijesalinze omusango bulungi bano bya ddoola baŋŋamba okay genda tubakoleko statement nzirayo ku ssaawa 8 nga poliisi y'entinda ebatadde kyekyo kyembadde nsuubira kyovola nze nali mpagadde yembe naye ng'omanyi bwagambye abantu nze ndi ne muyanga afeze abantu e Dubai nze twabadde ne muyanga twasuze wa muhoozi nanjagala nnyo nenjogera ne muhoozi biki ebyo era kalinzi muya afeze abakadaama abakola e Saudi nti akolagana ne muyanga basuze wa muhoozi byonna mbirina mu ssimu baŋŋamba luvannyuma nti oyo wamuwonye bwati bulijjo kati nze bwe nategeera network endala gye balina teri wa mawulire ku parliament gwe saagambako red paper ebiseera ebyo ng'ekuba ne geetamanyi nembayita nembawa story yonna nembagamba in case this MP goes to court over that story it is me nze nagibawadde am the source never fear to reveal it abamali bagifulumye yadde ebigambo ebina tebasobola gifulumye tebasobola kati awo kuba kikola bwe kiti oli bw'oŋŋamba emupinga mpulinako story MP asasula kakati nze abafere babiri abalala abakatukubira mu kirindi abafere mu kirindi basobola okukuba nagamba nti tebankuba oli awaani akalengedde yankuba just awo mwesittu naye mu kirindi baali bankubyeko kankubulyo story 3 very brief lumu njogerera ku mikolo egy'okwanjula kati ntwala omuko twali tugenda Masaka Kaddugala meeting point ye Busegaawo
otwala muko kwanjula meeting point ya Busega kati nina okutuka mva ku CBS olumala okusoma mawulire ku ssatu bwe pa nga ninya boda entuusa wali ku meeting point yali ya saawa 3 nze saawa 3 nali ntuuseewo abantu betwagambye okutuuka 3 nsangawo 4 ziwera 4 bawerawo 10 eri batu expectinga saawa 7 ziwera 5 baliwo 2 tugenda 10 gwe mwogezi nze mwogezi owagenda okwanjula Masaka kadde babaagala 7 5 tukyali Busega ab'egindi tebanatuuka ab'ekisaasi ate waliwo abava bannange nansa ate emmotoka egize omusajja omu asituka alina ekkanzu ekola bukozi bweti mu bana abatuuse mubuuzaganyiza tubuuzaganyiza asituka wali ayita abantu bonna abayita mugenda mu lugendo lwe lumu agamba omugole Godfrey Janguwa Godfrey nga yakuyisa ani ye mugole awasa yakuwa omulimu nga mumanyiganye tumanyiganye Godfrey Kasozi ate onamuzza wana amugamba mukyala ali watsenga gondi agabe ekimuli nyina mwanyina omulungi aganti ali wona omwogezi aliwo nange ngololo omukono omusajja atugamba nti kubuko baagala abantu aba babiri ogwawasa nona mwanyina omulungi owokusatu mwogezi abantu tebajja kutulemesa wano kutambula tutuuke eri nga be bagenda okuwasa bwogenda okuwasa omwogezi wuno waali naawe wooli gwekimuli okirina ntiye kati agenda okebera ku saawa 5:02 agamba nti njagala kutegeera ebintu bye tutwala sukaali aliwa kati mwanyina agamba nti sukaali nti anti mukoddemiwo ambona omugole mukoddemiwo nga n'omukyala naye ali mu ebyo buliriza amuga nti mukoddemiwo ya sukaali amutadde mu bbuutu amuga nti sukaali abeera atya mu bbuutu ono kati ateekinze ova omukolo gutambule agamba pick up eri yani musajja awanika omukono sukaali mwagala muli baleta ensawo 10 baziteeka mu pick up eza sukaali aga nti ku budget kwaliko omuceere agiina bwati budget agisoma yagijja ate kunze kuba nali programu yange nyikoze nga agenda okebera kapapula nga ambuuza nga kapapula kwekali ng'omuceere nti gundi ensawo 5 ziriwa nazo waliwo awanika omukono ziri mu motoka ye nazo muziteeka okwo kati ebirala ebisookayo ekesi y'omuwala ebituswaza neyasenga n'engoye zaabwe agamba wa pick up nti olina gw'oli naye mu pick up nti nti nange muntu alira tuteeka mulala engoye ziteeke ku siiti ye mabega yalina ddaabo kabini aziteeke kakati mugamba nti omwe nti ebyo byebisembayo omwogezi totumalira budde ebitaani abirina nti abitwale waliwo yalina Nuuwa ente nti ebyo byaluvannyuma avakale ebyo yanajja ezo byalwaggulu wano tujja kuyingira ebitunaba 5 kasito n'abaako ne bino nga weebiri kwa Akiba ndikula budde obusajja abukuŋŋaanyiza ddala tukukwata aga buli omu alinnya emmotoka ye kati mbagamba nange nno naaligendeddemu eno nga nti nedda omwogezi funa omukaakulaga emmotoka mwolina okugenda nfuna awulira nti jangu olinnye Godfrey Kasozi waba gemanya go bagakifu gemanya ge omugole yantwala katusimbula motoka ziwuluguma twazirina bulungi mpira kweziri musaawa ezi tutuuka Kaddugala wagenda mukolo gwali gw'amaanyi n'abalala oluvannyuma baawera bagenda ku masimu tujja tuddamu okuyimirira nga ogenda Kaddugala kati tutuuka omukolo tuba tuyingira kati enkola yange yali nga yakugamba bannange alina omwenge nkwagala nga nkutegedde oyo ng'awanika alina sukaali ebintu njagala emmotoka ezo zisembe kati baŋŋamba nti emmotoka ya pick up yatisse sukaali tennatuuka abika avuga kasoobo mbagamba mukubire essimu wentegerera nti baatubbi baŋŋamba nti si googirina mbabuuza ate nagifunye ddi oli eyazze nadde ndowooza muganda wammwe nga tekuliiko muganda we kozi omusajja yatufumbye kirindi mukuweta wano emmotoka zigende ku lwe Masaka ye bakwata Mityana Road baali babiri n'oli yawanika omukono nti pick up agirina etwala ebintu tomanyi maziga gaali awo goseka programu eneggwa tumale sikuba obuzibu tunaagimaliriza kati
tutandika omugole akuba omulanga babimutuusaako eri mbagamba omugole temugamba nga sukaali ensawo 10 bazitutte batutte suka ensawo z'omuceere 5 bazitutte engoye zonna z'omanyi ne keesi ya ssenga n'eya maama n'ey'omukyala ze zaatudde mu mitte emabega ndala ne batuuzaako eri waggulu bino ebita by'omwenge teyatawaana nabyo tuweta masaka yakuba masaka kaakati bambuuza tukoze tutya tutandika okuyiiya emmotoka ekyajja emmotoka musajja nga ŋŋamba bannange engoye zange ze naguze kati naye tutandika ekisooka buli omu kwali kusooka kukkiriza nti buli omu bamubbye kuba nabagamba omusajja mmusanze ku mukolo nze mwampise nzize na ssaawa 3 era omusajja namusangawo ng'anyumya nabo kaakati nze ndowooza muganda wa mugole omugole naye aga nti mukunyumya nnyo nalowoozezza ate oba omugezi amusindise ne muganzi ntambula nani ne bwe mba nonda katumwa mulondera wali mubeesanze ate ekirala nze siizo mwebaki temumala mbere n'anaateekateeka omukolo ng'omusajja buli omugodi amanya yagategedde dda erinnya ly'omukyala agaba ekimuli alimanyi amanyi ab'ekisaasi batambula lukobo bulijjo emikolo gyabwe batulisolowooza waawo abasajja njogedde n'omwogezi naye ajja tulinda talina gwamanye eri bateegera ku gundi awo ebusega kwani kusheera awo mukirindi kati tugende mu maaso kati omukolo omulala ate nogwo gwali abafere bali ku mbaga tetwayogera pikapu yaleeti Kevin teberangako kakwate nanteekateeka ya mukolo ogwo pikapu yaleetika ebintu ono eyakwata yafuuka time keeper tutuuza mu meeting gyatamanyina gye tulaga tamanyina gye tulaga n'amanya yagategeerera awo ng'atandise ogayita gwe kasibadde girayo nkuwulire ku radio bedda manyizo ojja tulwisa banna bonna abayita chairman w'omukolo yamutegedde dda ategeerera ku mmwe nga muyita chairman eddakiika ze yamala awo ani abuuza gomanye abantu abakuŋŋaana ku mukolo gw'okwanjula kubeerako ebiti 3 ebitemanyi ekisooka be booluganda ekyokubiri be bakola nabo ku mirimu ebyo ebiti baganda bo ne bokola nabo kuliko ababa beemanyi bakozi bannange kati ekyokusatu be b'okukyalo k'obeera kuba no tekuliiko ababamanyi kati buli ono bwe yayogeranga ekiti ekimu kirowooza agwa mu kino naye kirala kigamba agwa mu kiri omuyita wa mukwano omulala muyita wa kukyalo yamenya bumenya tugenda ndoozi okubeera eriya sijjukira waba atwalirako ne kuleti ya bbiya mu lugezigezi nti ene mugende wano neggula kijji nga bali eyo banywa kakati ogwo obwavu butulumidde bwerere mukamba ogwo kirindi kati omulala tebaali bansiba 15 eza sukaali 10 ez'omuceere 5 katteekako engoye kati omulala omulala baali bantadde ku jjeeka enze kennyini nga bantwala ku poliisi n'okuwona okwokebwa naye ng'omufere atufeze ffenna omukolo gwali gwani omukolo gwali gwa omwami bamuyitanga Francis Kakumba bandi yafa mugagga w'e Katwawo Kakumba complex era yali omu ku bammemba ba Gonde kwagalana bagagga kwagalana kati akola embaga reception yafuna yalina 2 ewaabwe Bukesa wano egundi Wakiso era mu chaachi eyo yagizimba Papa Sire bamugattire mu chaachi gyazimbi Kakumba kati bamaliriza okumugatta nga ebweru wa church waliwo reception y'abeekyalo eyo ngegenda koma strictly sawa 11 kati eyo kwa Afrikana eya kwagala na group etandike kakati bampa omulimu nga nze MC owa ku reception ya ku kyalo kati omulimu ogwa reception y'okugundi y'okugundi nango ndeetera tondetera Lwenzori mpa amazzi amalala gonna kati kujja kyegala mazzi choice lwaki buli omu akola kakati reception y'okwa Afrikana bagiwa mukwano gwange Patrick Mujuka kati nze kweri baali bansiba n'okuwona okunjokya omufere yatufera nentuuka okubanga nze nina okukwatibwa sitegedde kaluddemu omukolo gwali gwa Kakumba alina okwanjula kuwasa mbaga ya bufumbo wa ebukesa gwe MC owebukesa Mujuko Patrick ye MC we kwa Afrikana reception ziri 2
yakola reception zibbi ey'ekyalo kati ne kyaki eyo era empya gye zimbiddwawo mu bbiri kubaawo bino byenjogera bya 2011 tugenda okulonda awo mu mwezi awo gwalinga gwa January kaakati kyaliwo mu 2010 twali tugenda mu nominations ate zaali mu December then kaakati batufera bwe batufera ngwa mu jeeke nga nze suspect gwe baali bateesetese n'okwokya simanyi bafera batya reception 2 mwenna mwemanyi mujuka omumanyi naye akumanyi kaakati ekyabaawo ntuuka ku reception kugundi ku reception saawa 3 ez'okumakya mukwano gwange bagalya ye kayungiriza nkeera ku saawa 12 mugamba nti embaga nze ngenda ku reception etandika saawa 6 ekintuusaawo ku 12 kiki nti omugagga ayagala okuyingira mu church nga buli omu amulabyeko service provider n'ow'okwafirikana agenda kubaawo ku saawa 2 mugamba kale kati nkwate emmotoka nvugirire church service etandika saawa 3 sirayitire ntuuka 3 nga zaakakoona naye nga bayingidde dda kati omugole saamulaba neŋŋamba ekinyingiza mu church service ngenda kuwoggana the next for about 3-4 hours kangende mbeere nga mpumulamu nfune kisikasana ka December kaba kayingira mu January kati baali yafuna ekibangirizi kya parking ndoza nakyo yaligulira ttaka lya church nga kinene kiringa kisaawe kya mupiira naye ng'oyambukako waggulu so emmotoka eva eno ng'abali eri waggulu bakulaba then you take a stretch paka bw'otuuka mu parking kati ntuuka omwo mu maaso eri ekibangirizi gye kisembe emmotoka nga nnyingi n'engerayo abantu aba basatu ababiri ba poliisi omu tali kati baali bakutta amawulire atali batudde kafoomu abapoliisi batudde ebbali n'ebbali wakati waliwo abakwatidde amawulire yalabika nga abasomera bonna bawuliriza bali very attentive kaakati ngenda okulaba nga abasuulira amawulire ajja wendi agamba nti mugagga oyagala parking dda wano bwoti kubalivansi odde wano kati nga mugamba nti musajja nti saagala kuva mu mmotoka njagala wali kasiikirize wemba nkuuma mukolo guli bwe guggwa ndyoke ngende ku reception nga nti ate era wenkulaga dota konzi ng'akasana wano kangi nti nedda enjuba ekubedde eno ne kali akasiikirize okalaba awo naakatulaawo eddakiika 4 naye awo nsanzeewo musana enjuba ekubedde eno kati ebimu tobyetegereza nnyo abaddewo asobola okukuwangula nzira wano ng'akasana keememula naye nga nti mu ddakiika aga awo ate wagenda okubeera ekisiikirize tolaba giri emiti gyonna gimaamidde wano gwe obwongo omusajja omusomesa nga tomanyi direction ya musana bwezi nagimanya naye neŋŋamba nti owaaye kamenye omutto nneme kumenyeka oba abaparking basazeewo emmotoka nze ngiteeke wano lwaki mbawakanya okutuuka ku ekyo nzi kyenjagala kuwummulirako wano sana guli awo mu ssaawa 3:4 tegunnabaaluuka nnyo naye guvuddeyo menya omutto situla kali akantu kange akagaadi y'endabirwamu musana tegunkubamu menya mu ddakiika nga 3 neebase genda okuli emmotoka kye bagikola bagikuba kuzukka bwenti okugjayo omutto nga yonna abantu nga 30 bali okwo fuluma embagamba basebo kiki fuluma bano babbi b'e Kampala nga sikitegeero tutwalinga otuntwaliriza eddakiika zaali ziseewo ngaana otuto twabanga otuntwaliriza bwe tuti kwe kuwabamulwa nga wavuze yaani yange seeri nalina akamotoka kange ate bakuyita mubbi ng'emmotoka iyo ate ababbi nabo baba n'entambula kaakati emmotoka ndimu yange era neebuuza nti balowooza nti nzibye eki kati mba ntandika okutya bwe nenda okulaba nga ndabako abapoliisi babiri bali be nalabye eri kye banvaayo bwenti naye nga abapoliisi nabo baliwo nga 5 neesiimuula eno biseera ebyo kasiba nti ewa CBS abamu bamumanyi abamu tebamumanyi era ngaawo crowd eri mujjayo bwaveeyo konze banaye muleke mala okwerongoosaako nali nne kooti yange njitadde omuntu era azze ku reception njitadde mutto gwe njimenye njezaako naye mukwongera kwetegereza na kutegeera situation ki abaagala nzigulewo emmotoka ku kifuba bantu ki kati kuvaako ofiisi omu ngajja bali bagana poliisi temutulemesa ababbi abo kati nanga owa poliisi bwajja bali n'abawenya n'abagamba poliisi is in charge kakati ne mugamba ofiisa kiki nangamba engoye muzitaddewa
konze officer walisookedde gye bitandikira kuba byombuuza byonna sirinaako neeki kyemmanyi ndaba mukuŋŋaanye okumbuuza engoye kyava nsongera ku mmotoka nti ezibadde mu mmotoka eri ng'emmotoka bagimenye bbuutu azigaako bamenye bbuutu kasiba ate ebintu byo emmotoka bagimenye bbuutu ani agimenye omusajja oli mu kujja okuŋŋamba batutte engoye ez'okukyusizaamu ez'abagole jjukira reception ziri bbiri kati ezibadde eza wano ndala n'eziri eri ndala baazigula Italy za bbeeyi kati emperekeze ziziza okutandika okwambala engoye bazitutte kati mbuuza kiki nti njagala kunywa ku mazzi inywa bandagenda emmotoka ojja kunduza leka nywa amazzi sereka munywa amazzi ndaba woolaga abafeere basobola okutuusa mu bizibu ng'ovudde wala kaakati bulamu bwa capati kya misana kozi omusajja eyazze okundaga parking yabadde mubbi ne bali abapoliisi obedda be bamuwadde n'entebe naye ng'entebe gwe bagiwadde mubbi alinda chansi asobola okusiikiriza emmotoka eno abapoliisi balinde baba nga tebamulaba amenye boneti kati omusajja wo simugamba nti osi by'oŋŋambye ntandise okufunamuko kyokola ki kyoyogera osi aŋŋamba nti omusajja gwe wadde naye bano gwe baŋŋambye ne mugamba osi njagala abo bajje njogere nga bali kati abapoliisi bali basembera be nali neetegereza kuba omu yali ayambadde akakofiira nga katopisi ka poliisi ng'omulala akutte omuggo era omuggo yali agutadde wansi kafoomu nga nabyetegereza ne kati agukutta azze nagwo ne mbagamba bakulu tugende mu maaso kojja si mmwe mubadde n'omusajja abadde ayambadde bwati ne bwati ogamba abapoliisi kati ate bo bagamba nti omusajja oyo nze mbadde naye osaŋŋamba ddamu bano be babadde n'omusajja ne mugamba mbadde mpaakinga ago amawulire ago ge bakutte omusajja abadde agakutte n'agabawa najja eno n'aŋŋamba nti mpaakinge wano abuuza abasajja be nti bwe guli atugambye mukama we wuuyazze tumukumira amawulire ajja wabakubira osaagamba abantu abagamba mukaka n'abantu olwo njogera nnyo nabo bawulira bano bwe bakkiriza banyamba abapoliisi buli kyenjogera ababuuza omusajja mubadde naye mukidde tubadde naye n'atugamba bw'alabye emmotoka eyo n'agamba mukama wange wuuyazze munkuumire ku mawulire ngende male okulaba byantuma njije kati mu kubayitako abayitako ng'akutte keesi bbiri ez'engoye n'abagamba azijja emmotoka yange mukama wange azimpadde male okgenda ewa Dobbi abapoliisi ng'engoye baazirabyeko omusajja ng'azitwala n'alinnya bulungi booda n'agenda ossa ababuuza byayogera bituufu nti kituufu naye oli yatugambye ono ye mukama we foli yatugambye nti ono ye mukama we atuuse osi n'abagamba mugjeemu engatto nabaleka babasibye bapatutte mu kkomera ate bano abanoonya abasirikale abapoliisi be baali babbye olw'obusamaavu nze ate baali banzibiddewo awo naye ekirindi abasirikale be bawadde okukuuma be bawadde okukuuma be baawa omubbi entebe omufere yabatulamu wakati ne bamuwa n'entebe be baagimuwatula awo abasomere ku mawulire omufere n'abeera n'abapoliisi nga be bamukuuma n'engoye yazibayisaako keesi n'abagamba nti amawulire gange nga nkomawo ngasanga ne bamugamba ojja gasanga gwe tuukodde nabba engoye n'azitwala that is how smart omufere can be oyo yabba basirikale bapoliisi nga ndabako omulala mu kirindi eyali oyo eyangezaako ate naye yanziba tuziika mukwano gwo serunjogi emanyango ekiti mukiti nzijjukira tandika mukiibi amawulire ag'ennaku olufuluma naddukirawo nengenda mu bakadde serunjogi mukiibi omusijjukizza mukama mumuze kati amawulire ag'ennaku olufuluma
Saabandaala nakwata bukwasi mmotoka ne ŋŋenda. Kati ntuuka awaka taata nga byamusobedde dda. Tutuula awo ewaka mu kiti. mu kiti. Kati nsangawo omuvubuka nanga nti era obedda tukulinze kubanga wano Sserunjogi gye yabadde omwana omukulu ate kati bw'avuddewo atulegedde ggwe. Bakumanyi olwo? Bamanyi. Naye ono aŋŋamba nali simulabangako. Ne mugamba dde nteekwa kujja. Taata kitalo, maama kitalo, beekyalawo bakuŋŋaanye. Abeekyalo baba bakuŋŋaana. Ŋŋamba taata tuddeko mu nnyumba n'ab'omunda. Mubeeko n'ebyomuttaanya ku pulogulaamu. Kati ono aŋŋamba nti ekyo olina okoze kikulu kuba nange obwedda nalemereddwa dda taata mutandika nti tudde wali. Tetudda mu nnyumba tudde wansi w'omuti. Ono omulala. Tutandika okuga taata tuziika ddi nti gwe ky'onoosalawo sirina kye mmanyi. Naye Sserunjogi yandaganga muganda wo ky'onoosalawo ffe tuliredde tuziikawa nti wano. Konze kale tukole budget. Najjayo. Tukoze budget awo. Twasanga mutaanyiza buli kimu. Kati bino tewabimanya. Tukola budget nteekako bulooka. Banga mwanfera kwa yansaba ssente okuyamba. Nteekako bulooka. Musajja ngamba bulooka weeziri. Mugaziri ludda wanti ezo ngenda zireeta. Ezentaano. Twali taddeko bulooka oba bibiri. Angamba ezo ngenda zireeta ku mukiibi. Ezo zitiikenga. Tuteekako omusenyu. Angamba omusenyu nagwo tetugenda gugula. Olaba ekiryo kiri nti musenyu mwereere. Taataga nti awo Sserunjogi abadde yayiwa omusenyu nga tukola tooyi. Nanga tosobola nagumala waliwo gundi bbiri. Tuli ku bbiri. Era nga weeziri. Teekako banaye kakati abantu abajja. Amatafaali go tewagalaba? Amatafaali bulira onaaga nti agenda galeeta tumaliriza meeting agaleeta. Tutaddeko tenti. Tenti twali tutaddeko buli ntebe. Tenti ya mitwalo 10 n'entebe za siringi 5 nga twagala tenti z'abantu 5 ngadde ebbali ng'akuba essimu. Twaga nti ntebe muteekeeko ebikumi bibiri. Tenti temuteekako mitwalo 10 nazo tuzifundde ku mitwalo egi. Kwanze tugenda zijja wanti wa musumba wali nga waliwo era kyaki ennene ey'omulokole. Kaakati ng'aga naye kaŋŋendeyo kubanga musumba ngambye avaawo kati ng'agenda. Adda mu ddakiika nga 10 ngadda n'ebyuma bino bye bapangamu nti Tenti. Abisitudde mu ngalo. Tenti mmaze okukola ki? Musumba ge tuzijje tujja muwaayo emitwalo 2. Ono taata tamanyiwo n'ayogera naawe? Taata awo byonna nange simumanyi. Nze mmanyi wonna taata akola ki amanyi ate ng'omusajja byayogera bikendeeza muteesa mulungi waleetanga bikendeeza budget. Tugenda okumaliriza budget awo gye tukoze ng'eri mu bukadde 2.7 ng'ekiri immediate kye twagala public address system yokka. Tugitaddeko emitwalo 3. Kati nga ŋŋamba gyeri agenda gifuna kugijja e Kasangati. Naye bajja kwetaagako emitwalo 10. Konze kale. Kaakati ng'ekirala twetaagawo okufumba emmere y'abantu abasooka. Tuteesa tufumbe ebijanja tuteekeko akatogo. Ngagati ate muwogo ninawe mumanyi ensawo bajja kugimpa ku mitwalo 4. Ng'ensawo etumale. Buli kimu akikutte. Buli kye mwogerako aso. Kati nga nkwata awo essente emitwalo 10 egya tenti egya public address system ng'agimuwa tenti ye musumba tujja muwa luvannyuma. Kaakati waliwo ebirala. Sserunjogi mukwano gwange. Kati ebirala byonna nga tubigatta nga bivaamu emitwalo 40. Tetungambaga ssente zino ze nninaweera nakwata emitwalo 30. Kati mbabuuza nzikwasa ani? Taata aga nti ate oyo muganda wo gw'oba oziwa. Aluwa? Ono bwetaateeza. Yabalaze omusenyu n'amatafaali. Ng'ate matafaali gagenda kuleeta maleete. Nga muganda meeting kati ewedde tutandika okweexecutinga bye tusazeewo okukola. Nkwata motoka nange enzira. Aba CBS nabo baali bambuuza budget eryeta nkomawo reporting eri CBS okulaba bwe baziike abadde omukozi nange okwongera okwekonsolidatingamu enteekateeka
kati mbantuuka bwe nti Emmengo abendeseeyo bankubira olwankubira ye mumanyi muganda w'omugenzi aŋŋamba nti ono gw'obadde naye gw'otulekedde akutte ssente simu ye tetugirina tubadde twagala ogituwe twentegerera nti baatubbye up to then nali simanyi nti omusajja mubbi ne mugati ate mbadde mmanyi muganda wo nanga nti gwe wazze naye twatulowooza ko nze musanze wali byonna nga tebikyayamba nga yagenze 3 naye tugenda okutuuka okumanya omusajja yali simaati omusumba tugenda okugendayo gwe yatugamba nti atusaliddeko yamusanga nga musajja wattu tenti yali azipangisizza ono n'azikansa n'agamba tenti zibadde za 10 tujja kuwa 15 kati ebyo musumba abireeta kubanja naye nga ffe twalowoozezza nti yatusaliddeko buli emu ye5 ye nga azitweredde 15 amuggyako ati ebyuma amugamba nti kagendeko n'ebyuma bino kuba emmotoka tezinnalabika naye gwe omuntu afunye eddiiro eya ssente ezo ebyuma bye yaleetako bya tenti nga hafu tenti bazitwala omusumba naye yavayo nga tategedde nti ateesizza namufere tenti tuzijjayo lwonna nga musumba tujjayo tenti amanyi tulina emitwalo 15 buli tenti twakansizza nkansi nga ffe tumanyi buli tenti tugenda muwa emitwalo ejeegi gyemitwalo 25 era twatula ne musumba ne mugamba musumba omufere yabbyani ku ffenna kati musumba nga tulina okusalawo bw'aba yabbye nze nzisasula 15 buli tenti bw'aba yabbye musumba nsigala mu weegi 5 ne muga ekyamazima yabbye n'agamba ekyamazima yabbye nzi kubanga nayogedde naye amawulire ne sikontroling eno butya bwanagatuusa mu lukiiko naye nange ne mugamba nti sijja kanzizeeyo ku bbeeyi eyali badde ayidiiru gye twabadde tutadde ku bajeti ya mitwalo 10 oyo n'agenda oyo yabba musumba teyabba nze nedda ani yasasula 35 saasasula 35 musumba namutopingirako kuba yali abbye ye ne mwongerako ne muwa emitwalo 10 abafere kati nja kunyumizaayo ate kasibande ne mu bulimi kati ate nayo gye bali obulimi ebyabalimi obudde tubulina obudde tukyalina obudde tulina kasibande kati ono naye simanyi oba yabbanze oba yabba basuubuzi naye nali nnunda enkoko naawe ogenda kufuuka mufere kubanga abafere abakakuba nali nnunda nkoko kati ng'olunaku nfulumya ttule z'amagi 35 omusajja n'amala omwezi mulamba ng'azingulako mu kaashi buli lunaku ng'azingulako ate mu kaashi kati bwe wayitawo akaseera n'aŋŋamba nti omanyi nti tusobola okufuna ttule 15 mulundi gumu nina bannakenya ate bagula n'akabbeeyi kanene twe twali tukitunda esiringi 8 n'aŋŋamba njogedde nabo ofuna ttule 15 olunaku omulundi gumu batugula 9 tulojongezaamu 10 kinene kati 10 emirundi 15 oba oli mu ssente nnyingi z'ofunye mu magoba nga kineetaagisa kusiba nnaku 5 nga sifulumya mba nfunye 15 musajja ne mugamba nkisobola naaga ngenda baleeta nze siina kyenjagala kubanga oli kasitoma jigo malungi ate nange wenfuna bakasitoma ngamu kati nja kujjanga luvannyuma lwannaku gwolwo oli supply okakasizza kuba badde omuwa mbadde muweera nga nsasula simubanja ate nga ndina bensuplyinga nemala n'omwezi nga nkyababanja kaakati era ono yali yabanjijjako sibaguza kuba ninaagula kaasi olina owa kaasi kyowa ddiiro kati anga nti nina bannakenya nti bannakenya nti batikka trailer naye kati babuzaako balina basupplya babuzaako ttule 15 okubanga trailer ejjudde bagatwale Kenya kati bwe tubafunze 15 tujja nabatuusa ku mutwalo nandaba mpitawo era ku faamu bannakenya bajja nefuso n'amagi ne tugatikka kati tuba tutikka amagi nze simanyi eri ge bafulumya gembala kati najja n'aŋŋamba nti balina be bantumyeko
kanjije naye tebava wano nga tebanaba kusasula konze kale kati tule bazimalirako ngenda okula dereva ateekamu ekisumuluzo ne mugaya sebo ndako bakama bamala kunsasula nabo bali mu kamotoka kaabwe mbagamba ndeete sente nga bangamba twakusasudde konze mulina mwandabyeko nti ne doli yatuleese azze n'atugaa nti oyagala kutwala sente mu banka ng'obudde bukyali ne tukwata sente ne tuzimuwa konze waati nti ekirungi mmwe mwazze naye nti uwo supply yawo yazze tuga nti waliwo alina amagi tule 15 kasibali omusajja yali wuwo oyo yali wuwo uliriza mpuliriza nali mmuguza era nga mpa kashi abasajja ngenda okwogera nabo nga netwe bagigula shilingi 7 omusajja yantadde mukenda naye nga abagambye nti omugagga ayagala genda kutwala sente mu banka obudde bugwayo ne bampa sente ngeno bakyatikka nga bagata amajolo de mu store mwegali kati bamuwa sente yibaziwaye nze bwamala okufuna sente era ava gye bali ajje wange twogera naye bo balowooza alese sente ngamba balina gye bantumye enjija alinya boda bali abagambye bo bali abagambye nti nze nzagala yes gwagamba kati balaba njogera naye balowooza nti olwa reporting nza ngamba nti bo be bamugambye alina bwe bamutumye alina byagenda okubakungaaniza ebirala kati olutalo lwali awo olutalo lwakuddamu kibuuzo nti babyani kunze ne bannakenya olwo ennaku ezi emmotoka tevaawo gwogamba ero kateva nga ate yavaawo ate okutuuka okunsasula kye nafiirwako nga baga nti ekyamazima tukkiriza naye amagi ffe ya 7 ne mbagamba nti n'abakanaana nabagobye omusajja nga ngambye mumpa 9 ekyokka kye nakkiriza ne ngamba nti kale ebbiri omusajja ezange zanzibyeko naye nabo bagenda naye mbaga nze sijjangako wammwe mwandabye nga nazze wammwe nenjogera ne mbaga nti ntunda amagi muzzera omuntu wammwe nga banga nti abaleese yabagambye nti ye nannyiniwo nkoze kutikka kakati ekyo bwebatuuka ku ekyo ne mbaga nti kati tugende kwerosi ne ku poliisi tupuluvinga ennyini wano bw'aba sinze oli gwe mwasasudde yeye kyekiba kutula ne bagamba byeffe abafere amagi bagakutwalako ku kasanvu nga mutuse ku poliisi naye nga nabo akasanvu basasula emirundi 2 kuba baali basasudde dda akasanvu oli omusajja kasibanje olwali tukome wano ate asebo tumaliriza leero naye mwekuuma abafere mubagenderere olumu mwe mubawa entebe